bitundu by'ekiwaatule we tumusangidde ng'atunula binsobedde ono nga ye nannyini octopus esangibwa e Najjeera. W'olabira bino atubidde n'ebicupuli bya cheque za bukadde 60. Omulala ogwasembayo gwe namuwa omwami oyo gwe bayita Moses Kamanda agaba yafuna munne omulala okunfeera obulungi, munne omulala ng'alaga nti yali mu security bamuyita Nathan Muganga. Namukozesa namugamba kati gwaba yeefula ng'agula bizinensi. Brian Mutebi agamba nti yatandika yekka bizinensi ye ey'ebbaala kyokka n'afuna omuntu eyamutuukirira okumuguza egimu ku migabo nga takimanyi nti yeeyolera kabwa kumuluma nteega. Ensi eno nagitandika nga ndi nzekka. Ne mbako omwami yajja n'aŋŋamba badde nsaba ompemu ku shares mu bizinensi yo. Ne muwamu shares ne ngenda okulaba nga gye kigenda buli omu alina endowooza za njawulo. Mutebi agamba nti oluvannyuma agaba Kambanda Moses yatandika okumwekyusiza mpola mpola era gye byaggweera ng'amusabye agule emigabo gye gyonna kyokka bano bamuwa bicupuli era okuva olwo tebaddangamu kulabikako. Saategeera nti baali bagezaako kunfera era nakumpa checks ncupuli. Oli we yakwata checks mu mwezi n'awandiika ennaku z'omwezi eŋŋanfu y'ensobi eyasooka gye bakola okulala nga niwesanga ne akawunti yennyini teriiyo nga ne ssente teziyitanga nako ze yateekako miliyoni 7. Ensonga za Brian Mutebi abakulu ba banka enkulu baziyingiddemu era balabudde abalowooza nti bakusaasaanyanga ebicupuli nga balowooza nti tebaagambibwengako. A problem of the person issuing the check. So the payee who receives the check and the payer just need to agree with each other. If you don't want to pay someone, be forthright with them and don't issue a check that you know is going to bounce and then they eventually end up not being paid. Hannington Waswa agamba nti enkola y'ebicupuli mu banka yandikose ebyenfuna by'eggwanga era asabye abantu bonna abafuna obuzibu nga Brian Mutebi okuddukira mu banka enkulu okuyambibwa. Bank of Uganda, being the only authorized institution in Uganda to produce legal tender, condemns it and supports any prosecution that is being undertaken by the bank on whoever has been implicated or is suspect, okay, whoever has been implicated in this activity. And the Bank of Uganda still pledges to offer any more support in ensuring that the culprits are brought to book. Wabula Brian Mutebi aweze okukolawo ekyenjawulo singa abantu bano abaagala okutwala ssente ze mu lukujjukujju tebamusasula bunnambiro. Kyenjagala ze ssente zange kubanga yagamba ng'ennaku z'omwezi Novemba agenda kuwasasula ssente. Wabula Novemba eweddeko talina kyayogera, talina kyasasudde. Baloyers bamukubira amasimu tagakwata. So kyenjagala ze ssente zange singa abali nga tazireese kituzaako poliisi kubanga amateeka gali clear nti check webanga teriyo nga bounce n'okubouncing kiba kimenya mateeka. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.